Olukeso olwaleero olwana Bikonde olwa charity boxing event luzanyiddwa ku Holy Farm Nansana era omu ku bazanyi abadde mu nsiike ye Shadir Bwogi ono ng'abadde attuuka ne munnansi wa Kenya Achieng. Olwana luno lubadde lwabuze wa kilo 7.2 oba buyite middleweight era Shadir Bwogi yaluwangudde ono ng'akubye Achieng ekikonde tonziranga mu luzannya olwokubiri. Ono agamba kimuleetedde okukola obulungi kubadde kweteekateeka bulungi. Ngezaako okubawa ekyokulabirako ekitono buli wenzannya. Ekyo kiraga nti ne benzannya tebali ku level yange. Naye ngezaako okulaga nti gyendaga ekkubo lyange ze mmanyi gye ŋŋenda. So that buli woba otambula ng'olina gy'ogenda waliyo obusozi bw'osanga, waliwo ebinnya by'osanga. Ebimu obigwamu obusozi n'obwambuka n'okola ki n'ovuunuka. Shadir oluvannyuma ategeezezza nti buli muzannyi amwewulira waddemu okumutegeeza kuba ye talina muzannyi gw'atya wano e Uganda. Ebbanga ettono awo nabagamba amasannyalaze nnyongeddemu sikyasemberera bumeme naye nkolerayo ddala bo ng'alina mu bungi. Ne buli anaayagala okuzannya nange ng'ali serious oba ng'ali steady sifaayo oba avaawa tujja tuula twogere tumanye buli omu waafunira nze wendi okuzannya because professional boxing business. Olwana olubadde lw'olunaku lubadde wakati wa Joy Vegas Lubega ng'attuuka ne Nasser Bukenya mu bwesi wa kilo 48 oba buyite cruiserweight. Olwana luno lugenze okukomekeza mu muzannyo olw'omunaana ng'abazannyi bonna bagudde Maliri. Is a majority draw. Munnwanira nga weziwedde Isaac Masembe akubye munnansi wa Tanzania Christopher Otieno mu super featherweight Abudunjego n'awangula Saidi Chako okuva Ejjinja n'abazannyi abalala.